n'ayogera ebigambo bino eno bye mugenda okuwulira ng'ayogera kinzize nga njagala kusiramuka. Ekiseera kino kye tulimu tekirimu kawaayiro konna ka komedi, wabula tuli ku nsonga eziri siriyasi era eziriko mmwe nga abajulizi. Salaamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo mukama wange saba abantu baneeno obabuulire ensonga enkulu ekuyimiriza waneeno wakati w'abawalimu nga bajiwulira okuva mu kamwa. Amazima gali nti mbaddewo ebbanga ddene ne baganda bange mu nsi, naye ate abantu bembaddewo nabo ku mutima gyabwe nga bempangadde nabo nga bannyamba babadde basiraamu. Omusajja amuyita Juma ali Mukono yandera nga muzeeyi yafudde, yali musajja musiraamu teyankakasalamuka. Bangi bembadde nabo nga basiraamu. Haji Umar ono alina bingi byatukoledde. Bannaffe ate abaali batakola ki? Bannaffe agamba jangu nywayo bonna butaano genda stress ng'ekulu bajangu bbaala n'essaawa zaakati wallahi billahi tallahi nsazeewo nga sikakiddwa ntole shahada. Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahi alhamd. Yakusaba oddemu ebigambo binene. Ashhadu an la ilaha illa Allahu wa ashhadu anna Muhammada Rasulullah. Nkakasa n'omutima gwange nga sikakiddwa njatula n'olulimi lwange teri asinzibwa kutuufu wa kusinzibwa okugyawo Katonda ali omu atagattibwako, alinnya lye Allah. Era nkakasa Nabbi Yesu, Nabbi Ibrahim bonna mbakiriza bannabbi ba Katonda. Era nzikiriza mu Nabbi yasembayo Nabbi Muhammad. Okuva leero nsiramuse, ndi musiraamu. Katonda musaba nywereze mu busiraamu. Allahumma amin. Kusaba Mukama Katonda banaye saba buli musiraamu gwe tugenze okumalako omwaka nga mukwano gwange Madrat asiramuse. Madrat nkwagaliza olugendo olupya mu Siraamu. Njagala mbabuulire ekintu kimu ekyawukanya amadiini ku bulokozi. Nina ekintu kye netegereza nga nkula. Bwe nali nga nkyali mu Katuliki nakirabanga ewaffe. Ate bwe nkuze ne kintuukako. Omuntu bw'asiramuka tewali afaayo, buli muntu asanyuka. Era Madrat teyafunye resistance ku muntu yenna olw'okuba yasiramuse. Madrat tewali yamuvumye. Abamu basanyuse. Yafunye n'abantu abamuwa ebirabo kubanga yasiramuse. Kubanga bw'osiramuka waliwo bannaddiini naddala abasiraamu batandika okwagala mu ngeri y'enjawulo n'otandika n'ofuna ebintu eby'enjawulo eby'obwerere kubanga osiramuse. Omuntu bw'aba anywa omwenge ku kyalo n'awemula abantu n'avuma abantu, omuntu bw'azimba essabo, omuntu bw'akola ekintu ekiri fane, omuntu ayinza okunywa omwenge n'awemula emyaka 10 mu katawuni nga tewali afaayo ne famire ye ng'emuyitako. Omuntu bw'abeera omukatuliki oba omuprotestante tewali muntu afaayo n'omu. Naye omuntu bw'alokoka ne bw'aba yabadde yagwa eddalu nga ali mu tawuni ng'acyakyuka, ne bw'aba abadde anywa omwenge n'atambula mu Kampala n'awemula, bw'alokoka ne bafamire memba abadde batamubuuza bayimuka ne bamugoba mu kika. Lwaki? Njagala twebuuze politically. Abantu abajerega obulokozi. Baganda bange njagala mbabuulire nti Yesu Kristo mwana wa Katonda yafa ku musaalaba n'azuukira n'ayambuka n'aweebwa erinnya erisinga amannya gonna.
kyova olaba nti olwaleero ensi ekyawa omulokole mu ngeri eyeewuunyisa. Singa Madrat yalokose, wandirabye ebibiina by'abantu ebivaayo okumukyawa, famire ye yandimugobye, abantu bandikyogeddeko, gandifuuse mawulire amanene ennyo. Kyova olaba mbagamba nti amangu mmene obulokozi bwa ddala. Buyinza okuba ne issues zaabwo ng'abalokole bayaaye, abalokole baffere, naye n'abalokole abatuufu mubamanyi. Waliyo abalokole abanoonyeza ddala Katonda. N'obulokozi obutuufu obwa Bayibuli gye buli. Pastor Bugembe yayimba n'agamba nti bw'obanga oga nti abalokole basiyazi, Yesu yasiyaga nedda, teyakikola. Bw'obanga oga nti abalokole baffere, Yesu yafferaani, teyakikola nedda. Bw'obanga oga nti abalokole babbi, Yesu yabbaani, gobera Yesu atabba. Olwaleero ensi zikyawa Israel. Weebuuza lwaki abantu bakyawa Israel. Amawanga geetoolodde Israel egawa obuyambi, egajjanjaba, egatwala mu ddwaliro, egawa emmere, naye abantu baakoowa Isirayiri. Tobanyumiza, era n'ogenda mu mawanga g'Abawalabu, olaba ekkata abadde mu mupiira World Cup. Singa ojja okutta effulaga ya Isirayiri, tomanyi na gy'oyinza kuyita na emisiri gye bayinza okutwala togimanyi na kugimanya. Singa ojjanga okutta effulaga ya Israel. Kubanga obulokozi obw'amazima, ensibuko y'obulokozi, Isirayiri si ddiini. Wabula ekinyusi ky'obulokole nga bw'osanga Abaganda nga bagamba nti Abaganda ab'olugave basibuka Magala, basibuka Katende, n'obulokozi busibuka Israel. Kyova olaba nti ensi ekyawa Israel, omulokole omutuufu ensi emukyawa. Okulabula bannayuganda mwenna mulabulwa ku apps ez'enjawulo ezigguddwawo abafere ku mitimbagano egy'enjawulo mwe bayita okufeera abantu mbu bawola ssente ssaako n'okutereka nga beeyambisa ekifaananyi kya Hamisi Kiggundu wamu n'erinnya lye. Mutegeezebwa nti Hamisi Kiggundu tawola ssente era talina ssente za muntu yenna z'atereka. Omuntu yenna akugamba nti jangu otereke ssente naffe, Hamisi Kiggundu yatulagidde, oba nti Hamisi Kiggundu yakikola, kya bulimba, kya bufere era baagala kubba. Toteekayo ssente zo, beera mwegendereza. Hamisi Kiggundu tayina app yonna ewola ssente oba okuzitereka. Buli app yonna gy'olaba ku mutimbagano ng'eriko ekifaananyi kya Hamisi Kiggundu, abo bafere babbi. Toteekayo ssente zo, bajja kubbira bwereere. Beera mwegendereza. Bw'osoma Genesis okuva ku 34 okutuuka ku 40 okwambuka awo 41, ojja kulaba nga abaana ba Ibulayimu, abaana ba Yakobo, abaana ba Israel, abaana b'omuntu Katonda gwe yafukako amafuta nga baakyawa muganda waabwe kubanga obutuukirivu bwe bwalinnya ne businga obwabwe. Yabaloopanga, taata bw'oba toliiwo, gundi ayebaka ne mukazi wo, bali babbye kino, n'alootanga ebirooto n'abibabuulira, ne bamukyawa emirundi ena. Bw'osoma Bayibuli ekugamba they hated him the most and they envied him. Baamukyawa mu nsonda ennya ez'obulamu bwabwe, ne batuuka n'okumutta kubanga amazima baali abamu bagamba tumutte. Omu n'agamba nti tumuteeke mu kinnya ekikalu. Bwe tumussa mu kinnya ekikalu, ye ng'apulaaninga kumuwonya era n'amala n'amutunda. Oyo ye Yesu eyateekebwa mu kinnya n'amalamu ennaku 3. Kubanga Baganda, Yesu yabagambanga, nti baganda bange, mponya abantu, mbabuulira enjiri y'amazima. Lwaki temunjagala? Abantu baagaana okwagala Yesu. Abantu baagaana okwagala Yosefu abooluganda lwe. N'olwaleero kyova olaba nti abantu bajerega obulokozi, abantu babeera bakambwe ejjo ku balokole, abantu bakyawa Dr. Tyamale, abantu banfuma, abantu bampemula, abantu bawulira ng'embazi baluma, kubanga ndi musajja mulokole ate sikizza mabega. Kubanga lwaki ekyawandiikibwa kyange mu Bayibuli amangu mmene kiri mu 2 Kings chapter 7. Abasajja baali bagenge bana, ne bagamba bwe tusigala wano tujja kufa, bwe tweyongerayo tujja kufa, katweyongereyo tufe. Nange Dr. Tyamale, kano ka Yesu akatono kenzija ne mbabuulira akandimu, Katonda kwagenda okuyima okumpa omukisa. Era mbavubuka bonna abali mu ggwanga leero, Katonda ayagalamu omuvubuka ogwo yagenda okuliidinga banne. Dr. Tyamale bwagenda okuwa amaka amalungi, bwagenda okuwangaaza, bwagenda okugaggawaza, ne bwe ndiba nfudde bw'olituuka bw'oti mu ggulu ojja kunsanga ntudde ne Yesu bw'oti, kubanga nze sigenda mu geyeena,
sigenda kuonooneka ndi musajja mulokole nsabira ku vose wa musumba Sara ndi musajja ayagala Israel ngobera Katonda wa Ibrahim Isaac ne Yakobo oba omuntu ankyawa oba omuntu anvuma oba omuntu ampemula oba kusula njala oba kusibwa oba kujeregebwa oba kuwemulibwa oba kumala mu maanyi Setaani ne bwava magombe nga ayina omukira muwanvu tajja kunkuba oba alisindika mukazi oba alisindika musajja oba alisindika byonna byalikola byamaze dda okuwangula kubanga angoberera omusajja w'e Galilaya Yesu Kristo w'e Nazareth yafa ku musaalaba ogw'omumakkati oyo yanzija mu kyalo na nnyingiza ekibuga Kampala era kyova olaba sifaayo bwe nkola ebintu n'onyiiga kwa sitayi abanga musanyufu kubanga Bayibuli ega nti omusaalaba ge maanyi era n'amagezi ga Katonda Kristo ge magezi ga Katonda kyokka ate eri ensi busirusiru nti ate Yesu yafa nti ate yazuukira nti ate yazaalibwa nti ate wali musajja kawo omuntu bwabikakasa ebyo alabanga eby'obusiru naye amazima gali bwe gati obulokozi bwa ddala omwaka guno gwa 2023 gutandika kiriza Kristo ng'omulokozi wo ekkanisa eri kumpi ekigambo kiri kumpi the word is near you okukkiriza Kristo ng'omaze okuwulira ekigambo kya Katonda ku Facebook kubaako enjiri ku radio kubaako enjiri ku TV kuliko enjiri wache ekkanisa buli woli wache amakanisa g'abalokole bugabeera buli wantu olimo okubaako kye weekwasa ekkanisa ekuli kumpi kiriza Kristo okubeera kabaka w'obulamu bwo si kuyita Kristo ogaggawale kubanga tusookera obugagga gye buli mu Kristo naye tusookera mwana wa Yakobo asooka gwe bayita Lauben affliction abantu bataagala obulokozi bulimu okunyigirizibwa naye nze ŋŋumye Katonda ali mu ggulu andaba sirifa masasi sirigwa ku accident sirifa nga ndi muto siryonooneka siri siyaga sirigenda mu geyeena siri muvaako oba kulumwa njala oba kiki nze wendi ndi mulokozi niri mulokole nakkiriza Kristo kana zo bagamba is only the word of God ereeta great results mulamu omwana w'omuntu bwe yaba ina romo mu mutima gwo my dear my sister my brother oli mu kaseera kazibu kyali kigambo ekyatonda ensi eno kyali kigambo akala bwenana betulaba byava mu kigambo twakolebwa lwa kigambo we are the product of the word of God hallelujah twazaalibwa na kigambo tutambulira mu kigambo naye olwaleero kasita word of God ebulwa rumu munda mbulambwo kubanga weetise the chaos of the world weralikira obugagga bw'enkya weeralikira ani anaakuwasa weeralikira future n'ebeera etya haleluya abantu bangi tweralikira n'ebintu bye tutamanyi weeralikira Christmas n'alyaki otanso gyeka omuguno omwezi abantu beeralikira banenga nkuze emyaka gigenda ani agenda okumpasa banenga nduddewo okuzaala bane abantu mweraliikirira that's why word of God tayina space mu bulamu bwammwe kubanga mubala kyoba olaba tebintu byonna omuntu byafunira bwerwa word of God tebisobola kuwangaala go mazima genjogera amasengejje gaba mugulu ku throne mirako yonna etavudde mu the word of God eyo eri feke